Bagambi mama Louise Mkatebe ndichini ngemuwadde abaana nkukizi asiri yabanana bengedde okuba waka wano webayi Mechi amani wenda temunadda. Nebaddayo. Amisana bataleka sawa hizi mbili kutoka saa zinu Sisi muntu abuliddwako bwabeera natuzika buzisi tugamba abana bali balugala bafe twazikanga buzisi oli kati bano batutte baaki bano batutte ate eri musawo muganda tumanyi lwaki yatutte bano lwaki yatutte ate nga yafuna gundi ntuufu kuba nape nyini yajja buzi nankumbi musawo muganda oli kagwa ono amwita sibanyi abamwita de batutte bino musawo muganda musawo muganda amutaka kagwa ati bangame ndabaddeyo mbatete zika kubijjawi ali mbo yabazika mu nsiko kati mu kiki mwandyetaaze kalenze mama wange Tereza bali bamuzikadde wano bonna bafuwani bali bo bangi babuza wano bali nafe nembogeze mu gundi nange mama wange nali mugise eno naye omugaga kakano nange nokujja wano kati malalo bagatutte wagano mbuwa gundi wakagwa nyango gwani Rosemary nabaganda Rosemary nabaganda Rosemary nabaganda kati gwe wakedde ng'olabanga malalo ndaba nakuja netwevirawo tulekanga bakola ebyabwe nekyono yali nawona kuba kasigwa naye teri wano nawanuka ne Sebuliba ne omwana wa Mwanyezeru abanga temusubira muzeyi wange nedda nawe vayo eri babuuza erinnya lyange nze Kapere John ndi mutuuze we Saamuuka mwenzaaliddwa era mwenkulidde. Twongera okuvumirira nnyo abantu abajja okutaataaganya abantu abaafedda nga tebalina lukusa lwonna ng'omuntu oyinza ogamba nti mbajjawo mbatwala wano nga nannyini ttaka ngobyewo. Ekyamazima twafunye entiisa nnene. Abantu bano abaaziikibwa wano bwe baaziikudde bamazeewo emyaka egisukka mu myaka 5. Omusajja eyabaziikawo yali tabalinaako luganda lwonna naye olw'okuba nti bajja nga bapakasi.
amanya amanya go ani eddala Miria tunyonyoleko okwo ku kya ebisigalira bino kuba gwe gwe tusanze binene ebyasigalira twabadde awo ewaka abantu bajja nga bagamba ngayo byabaddewo naye bagenze okujja ne basangayo binene badde babuuza nti waliwo omutwe gwa muntu naye nga siwekiri badde bakola ki badde ng'abantu badde balowooza nti oba waliyo ekirala nti oba mutwe gw'omwana eyo yabula naye bagenze okutuuka nga siwekiri basanzeyo ki basanzeewo magumba gaki era g'abakadde abaafa mwagajjeewo saamuuka mwagajje waani ewamuzayiddwako mwomuyita oti kati ebisigalidde ng'ebyo nange najja kuwa omukadde oli yalina ebisingako bagenda kubayinza nawulira nti bagenda kubayinza naye nga ntikimanyi baleeta sawange kale baleeta sawange kati babaleeta sambe ate esawa nebimanya kunanineneba obiraba kumakya ne kumakya era saabimanya mbirabye wano nga abantu bazze wano bangi lwotegeera nti nno eri waliyo ebisigalira bye baleese mama amanya go gwani nze Amina Nasafaali Amina Nasafaali ntaba maama wo Kagwa ono gwe bakutte poliisi yamukutte wooli nabadde wenga naye nga okusinga nsonga ki eyabadde egisaayo biri ebisigalira eri bali babadde bamazeyo bbanga ki bwe babagambira okutwala abantu bamwe nga bamaze n'okubalimako kaseera kubanga basimye ezo entaano ezo ebbiri eri neeno bagisimye bakakasa ekiri mu ntaana naye entaano eri bo basanzeemu amagumba ameka 3 amagumba gatya ag'abantu oba gabadde ga mikono muno basanze kuti eyo nga amagumba g'omuntu yonna gakola ki galabika gawera ne bagazzaamu awo abantu kwe kukuulinga ne batambula ne bakola ki ne bagenda naye babadde balemeddeko nga bagamba bantu tukakasa kituufu kiriwo kiteeka okuba nga kyebaziise si kyekikola ki si kyeboogera naye balabye ku magumba g'abantu era ne bavaawo bokka tewali omuntu yabakoze ki ebasindikiza ne bavaawo kati obukutiya bano bwe bakozesezza okuteekamu abafu abo era bwabadde munda abantu babujeemye oleka ku ngulu tetumanyi oba nawali era mulimu bukutiya kubanga ebbiri zabadde mu bukutiya bakyekinze ku bbiri sigalira baleese bya mirundi emeka biri 5 waliwo eno entaano esooka neyokubiri wali neyokusatu entaano 5 kati wano erinnya kibuka galabuze misaaki nga nze vice chairman w'ekyalo kino ekyamazima nze nange ebikanga bwe biguddewo byonna naffe tubyekanga bwekangi nga bwolaba mu kitundu eggulo nabadde siriiwo mukama wange nankubira essimu naŋŋamba genda mu kifo gundi waliwo ebisigalya by'abantu bye baleeta mu kitundu ekyo era nenziruka emisinde nentuka mu kitundu ekyo nasanze poliisi yatuuse dda n'abatuuze tuuze nga bakaawu bazibu era twagezezaako kubakakkanya
bakkakkana abatuuze ne balowooza nti waneeno webaziika bayinza okuba nga webaziika omutwe gw'omwana era poliisi yavuddewo n'omu gwe basuubiriza n'oyo gwe bagamba yaleese ebisigalya by'abaana nanyini ssabo lino n'agenda abatuuze era ne basigala nga beegugunga paka era bwe bawaliriza ne basema mu ntaana wano ne bavaawo nga balabyemu amagumba gaabo abisigalira ebyo era obukuti obwo bwolaba basimyewo entaana bbiri kwe kulaba amagumba agabaddemu ne bakakkana era ne bagaziika bulungi ne bagazzaawo ne batambula ne bagenda naye ng'ekyomutwe gw'omwana kyamazima poliisi etugamba nti ekyanoonyereza kyalina amawulire geekyafuna erabike nga ejja kutubuulira mu maaso awo ebyobusigalira ekyomutwe gw'omwana ogwo naffe bennyini tuli bakulembeze era twakyatugwako bugwi tetubimanyi okikola tukitambula twakirekera poliisi ekintu ekyo yange nze naluvo waffe atuma Naalongo ndi mutuuze w'e Katoogo oba ku kyalo ky'e Saamuuka nze ntwala abakyala mu muluka guno ogw'e Katoogo. Ebikolwa bino ng'ekyaguddewo mu nnaku si nnyingi waliwo ekyasooka ekyokusalako omwana omutwe ekyo si kirungi twafunyemu okutya ate oluvannyuma ate tufuna ne kino ekyabatannangamba okujja ate ne basigula ebisigalira by'abantu ng'ekyalo tekimanyi akakiiko tekamanyi ero si temanyi ero si mwe babitutte tebamanyi waliwo abakulu ababasyako naye ng'abakola ebikolwa ebyo babadde bavubuka kwegambawo ne tufuna okutya mu kitundu kyaffe gwe mulango ogwo sewo abaago amasabo kituufu mangi tugawulira agamu tugalaba tugamanyi naye ate mulimu obwekusifu bwesasobola tuukako kulaba so mangi kati nze mu ndowooza eyange eri ab'obuyinza baali tutta obuvunaanyizibwa ne bajja ne basooka obanga abayitamu balambule balabe bakakase nti ddala ddala ababulina balina ebbaluwa ezibagamba nti mujje mukole oba tebalina so bajje bakyekinge babalambule sobole okuba nga tuyambibwa. Ekatongo ono tuzaalibwa oyo muganda wange bala tuze ffenna ebyo twabiwulira ng'eyo walala naye kati abaana betuzadde wano ekatongo batufuukidde ettalo bakola ebikolo binosinzira kutegeeza era nze ndi munyiivu n'okutya kati ntandise okutya kubanga nange bajja kunsalako obulago tusobola kutambula kati saawa zakawulire saawa zigenda okola bbiri nga natuuseddera abaana betuliko batufuukidde ettalo ne basaddaaka ne bakola bino ne bakola ebitategerekeka tetubazaala nga tebana bafa okiwulya se batuyisiza nyo ati bino ebisigalya babiziseewo tundu ate baana mpulira bavubuka ate bagandi waliwo omukadde myaka gyaffe towuli okola ebyo naye abaana bafa bennyini batukola ebintu ebitategereka abasirikale bakavako tebanamala naku 3 ate bakomyewo era baze kulya ebitategereka ngabyenyo nsonga nkulu nnyo nti okusalibwa kw'omwana eyasalibwa e Katoogo mu luka gwaffe kyatukuba entiisa nnene nnyo era kitulese ne kituleka nga amazima gennyini tuli ku bunkenke tuli bantu ba mu kyalo abantu bagenda ne balekaawo abaana baabwe abato abatagenze ku masomero okugenda okukola emirimu gyabwe n'essaawa eno wetwogerera kati bizibu byereere omuntu alowooza okugenda okulima n'omwana oba n'abaana nga tekisoboka bw'asigala awaka yeetaaga ekyokulya ate abamu balina okugenda ku masomero abandi badde abakulu nekisigala nga kitukubye enkiiko y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Bikolwa ebyo bya kikolwa kya kalogo kalenzi kubanga tubadde ffe tubiwulira buwulizi naye olwaleero twabyerabiddeko nga biri mu kitundu kyaffe kyennyini. Ekintu ekitatukoze buki bulungi abakulembeze wamu na poliisi ffenna tuli ku bunkenke kuba tetumanya ate biddako. Wenjogerera wano kakati wenjogerera kati wano byenjogerako olunaku lwa jjo
twafunyemu ekyekango ku kyalo kyaffe Saamuuka oluvannyuma lw'okulabika nti waliwo amalaalo agasimiddwa oba ebijja ne bisengulwa mu ngeri etaategerekese bulungi eri batuuze ne bitwalibwa ku kyalo kitwawulana nekyo ekirinaanye ekiyitibwa Katoogo LC1. Waliwo omuluka ng'omuluka gwonna ogututwala ye Katoogo Parish gulimu ebyalo 9 nga mu byalo 9 era mwe mulina n'ekyalo ekiyitibwa Katoogo LC1. Nze ayogera ndiwe Saamuuka LC1. Amalaala ago gatwaliddwa Katoogo LC1 kyokka nga mu mbeera yonna etegerekeko bulungi ne chairman waayo yabadde talina kyamanyi. Abatuuze beegugunze olw'okwagala okumanya kigendwa kyabadde ki, so nga n'ebimu ku byo bakamala okufuna ekyekango eky'omwana ku kyalo Buyuki era ekiri mu Katoogo eyakamala okusalibwako omutwe bintu bye eby'omunda byonna ne babitwala ate nga n'amalaala ago gagenze mu kifo kyekiki kumpi kyekimu Katoogo enaanye Buyuki, so nga ate oyo awagenza amalaala ago naye musawo wa kinnansi. Okwekanga okwo kwatukubye wala era kwe kuviiriddeko embeera okulabika nti eyogerwako n'essaawa ya leero mu ggwanga. Tulina obuzibu obuwerako naddala wano kati ng'Esaamuuka Katoogo waya z'amasanyalaze. Kawombepo ndi area councillor w'ekitundu kino muluka gw'e Katoogo nga nze ngukiikirira ku ggombolo ennama. Mu kitundu kyaffe kino omuluka gw'e Katoogo tufunye ebikolobero bye tubadde tetulina emabegako eri. Emabegako nnaku ziyiseewo nga 4-5 twakamala okuziika omwana waffe gwe battira wakati mu bulumi nga bamusazeeko omutwe ne bamutwala ne bamusuula mu latwini ya Pentecostal Church. Ennaku zibadde zaakayitawo ezo zenjogeddeko ate jjo nabadde ndi maka gange abatuuze okuva mu kyalo Saamuuka ne bankubira essimu nga bantegeeza nti waabaddewo okusimula kw'amalaalo naye tebaategeddewa gye gaatwaliddwa. Bwe nababuuzizza amalaalo ameka twagenza okwekanga abafu 5. Nadduse bukubirire ne ntuuka ku kyalo Saamuuka we nasangidde abantu nga bangi batandise n'okwegugunga era baasimbudde ne bagenda mu maka g'oyo gwe balowooza nti yasimudde amalaalo n'agatwala ne bamukwata ne bamuleeta ku kyalo Saamuuka. Yabadde alina ensonga zizaawa lwaki yabasimudde naye kyasinze okutwewuunyisa ng'ensonga zaawa ng'agamba nti abafu bali babadde bamutawaanya kitwazudde ng'ate era abafu tebalinaako kakwate. Ne tukubira abakulembeze bannaffe ne tuvaayo ne tumulagira atutwale wawe yatutte abantu abo okubaziika. Twatuuse mu kifo ekyo we yabaziise ekyamazima nga kyewuunyisa nga tusuubira nti waaziikiddwawo bantu. Kati waliwo abantu okubeera nti babadde beegugunga ne tukubira Saidi Mukono n'atutegeeza nti okusimula abafu abo kyetaaga kubeera nga tumaze okufuna court order. So tukyalinda court order okubeera nti tukkirizibwa okusimulayo abafu abo. Tetumanyi kikirimu naye amaka awaatwaliddwa abafu abo musawo muganda. So tulibeera mu kitundu bwe tubeera nga twakamala okufuna enjegeeri ate ne tutandika n'okusimibwa kw'abafu tulaba nga kiyinza obutatambula bulungi. So ffe ng'abakulembeze olunaku lwajjo twatudde twabaddewo n'olukiiko lw'ebyokwerinda nga twogera butya bwe tugenda okukuuma ekitundu kyaffe ebikolobero ebifaanagana bwe bityo butaddamu kulabikiramu. Naye tuvumirira nnyo abamu abeeyita abasawo Abaganda abalowooza nti bajja gaggawala nga bayiwa musaayi gw'abantu. Amannya Kawombepo, kansala Katoogo n'Amasavu County. Paka essaawa eno byendabako kati. Biki by'olaba? Ndaba nga basimye wano batutegeeza nti batadde ebisigalira bajja Saamuuka. So mu mbeera eyo nange simanyi kiri mu ttaka ndabawo n'obukutiya 2 naye nga ge mawulire ago gesobodde nange okumanya olwaleero nti ebisigalira baabitadde wano. Nannyini wano ali luddawa? Kyenategeddeko nti Kaggwa Ivan nga yawangaalira wano polisi yamututte era ali ku polisi ennala. Manya nga polisi yali yakujja okwongera okugattirwako abakulembeze okunoonyereza naye nga nejjo wabaddeyo olukiiko kubanga council meeting yatudde okwongera okutumya ku mbeera y'omutwe gw'omwana ogwakola ki
ogwabulwa naye tebakigenze wala nnyo olw'ensonga kikyali mu poliisi ekyalina bingi byekyanoonyereza ku nsonga eyo kakati nga beewaza abantu abangi okubeera nga mawulire agafuluma nnyo kuba bayinza okuba nga bo bakyalina kibanoonyereza okwongera okuzuula naye tewabangawo omuyiggo okuva ku olwo kubanga ensonga poliisi ekyazikulembedde. Ekyo kituufu amasabo go mangi gagenze geeyongera era tugezaako okulaajanira abo be tuwulira nti be bakulu abakulembeze mu sekita eyo nga tubategeeza babeere n'ebiwandiiko ebibalambika mu mulimu ogwo kubanga naffe tulina bukugu bwago nnyo naye nga g'amasabo gameruka naffe tukyewuunya abaana ate gayingiddemu nnyo abavubuka abato myaka 18 okudda waggulu kati mwebuuza omuvubuka omuto kiki kyaba yafunye ennyo mu ekyo naye ng'amasabo go gameruka era na wano weeriyo essabo ate ng'omu ku nannyini essabo lino oyo Kagwa Ivani ate y'omu era y'omu ku bakulembeze abasawo kubanga wano ffe tubadde tumumanyi nga mukulembeze mu kitongole ekyo nga yakulembera ate basawo banne so mu mbeera eyo abakulembera kugombolola alabika abakulembera mu mutendera gwa miruka kuba naffe tubamanyi nnyo naye nga akola nga muwandiisi ku leve ey'omuluka mu basawo ab'ekinnansi era twesanze obuzibu mu basawo b'ekinnansi kubanga nabo bennyini balemeddwa okulambika obulungi community okutegeera baani abagwa mwani nabo bennyini babeera n'enkaayana zaabwe ate simanyi jjajja kulannama ate simanyi jjajja maama fiina kakati naffe ebitulemu kukola ki okutegeera naye tusaba tukuba omulanga tusaba abakulu abakulira ebyobuwangwa ebyo ebyabasawo ab'ekinnansi okuyamba ekko ennyo okulambika obusawo nga bwe bukola ki nga bwe butambula tumanye nnyo ne bakama baabwe okuva ku mitendera gyonna nga tebaliimu kwerumaaluma okumanya nti ani ono agwa mu kitongole ki n'ebiwandiiko ebiyimiridde obulungi mu mirimu gyabwe. Ensonga gye ziri nti zayingira mu poliisi nga investigations zikyatambula tutayagala nnyo kuziyingiramu olw'ensonga poliisi ekola ki kugoyinga dipa olw'ensonga poliisi ezirimu naye twagambye abantu babeere alert era basobola okuba nga baripootinga ensonga yonna enaaba erabiseewo kuba oli omuntu asobola kuva Kampala tasobola kuva Busoga tasobola kuva ggulu okujja asaadaako omwana ate n'amuteekera ddala ku church eya pastor omukukutuvu mu kitundu ekyo naye tukivumirira ndase kuvumirira yenna tikikyamu nnyo kikosa obulamu bw'abantu baffe ate era naffe ng'abakulembeze kitukosa naye tusaba abantu tulwanire wamu babike tusobola okutaasa embeera eyo. Omwami omu era nga mukulembeze w'ekinnansi ye muwandiisi w'omuluka ogwo era kyasangiddwa nti y'omu ku abo abawaddeyo ekifo abaziikiddwa amalaalo gali abantu bwe baziikudde eri esaamuuka ate ne tugenda okizuula nti abo bwe